Ekibiina kya National Unity Platform kyava mu kisinde ekya People Power. Era mu nteekateeka yaabwe hierarchy bagisetinga mu mbeera nti waliwo president, that is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye buli wabaawo president walina okubeerawo deputy president. Engeri y'okubalansinga power ekibiina kya National Unity Platform kyasalawo ne kigamba nti buli region eri mu ggwanga egenda kubeera ne deputy president. That is a form of sharing power. Kati mwe abaagala okwogera ku bigambo bya federal wano tulabika tutuuse ku kinyusi kya vidiyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde agenda ebweru. Mu vidiyo gye yakola yategeezezza eggwanga nti obukulembeze bw'ekibiina in his absence abulekedde omukyala Lina Zedriga. Eggwanga Uganda oba ekibiina kya National Unity Platform kirina ba deputy presidents bana. China John Baptist Nambeshe oyo wa Eastern Region. China Muwanga Kivumbi oyo wa Central Region. China Lina Zedriga oyo wa Northern Region. China Jole Tukamshabe oyo wa Western Region. Now, questions are arising amongst people. Why of all people Kyagulanyi yachuzinze Dr. Lina Zedriga okubanga yamukwatira entebe waatali? Kati ekibuuzo kino muganda wange General Idi Amin yavuddeyo okunnyonnyola in depth lwaki mu bonna bakyozinze Lina Zedriga ne batakyuzinga Nambeshe, ne batakyuzinga Tukamshabe oba Muwanga Kivumbi. Tambuza video Bampita Simba. Amajega Morocco, the Morowiki Army. Yeah. Naga wangula, naga fugaza. Netuba yo Cleopatra. Yaliwo. Owa Egypt. Yes. Netuba wone Queen Amina of Zazu yaliwo in 16th century. Wawulidde? Netubawo bano wa Ethiopia wa mitano. Netubawo Queen Candace of Marao. Agamawanga ennaku zino oyinza obutagategeera. Netubawo Queen Nzinga Mbadi owa 17th century oyo yakuba abagundi aba Portugal. Yali mu West Africa, I think. Yes, Congo. Yeah, Congo, yeah. Natuuka n'ekiseera kati ne Abaportugal ne bagamba tugende mu ndagaano. Kati we yajja mu ndagaano, Governor owe Congo ne bamumma obutebe. Kyeyakola yagira bugiza ati abamu ku basirikale be ne bajja bafukamira bati nakola akatebe. Natula for 7 hours ng'ayogera nabo n'agamba mmwe temujja kutusobola. I'm a woman. Yes. I respect nature. I can't sit on a dead species. Mwe mutemye omuti ne muguta ne mugukolamu olubawo ne mukolako entebe. Naye ffe wano, we respect warriors. I sit on a live man and I talk to you. Eyeyito wenagwano. N'abagoba aba Portugal yali mukazi Queen Nzinga. Ne tubaayo wanji ekyogera byogera kituufu badenga ya ngamba ebintu byogedda bituufu sikiwakana saalandize my point ginabadde njogerako. Olabo ba Queen bonna boyogerako n'oba ozzeeyo emabega n'otunuulira abantu abali ku erudda ababawanga amagezi balinga basajja balinga baami ababawanga amagezi. N'ekintu kyogeddeko awo n'abakyala bonna bakikkiriza. Abakyala bali emotional driven. Katonda batonda emotional driven ositegeera.
abasajja bali decisions kangambe ebyo wabimanyira ng'osinziira ku mateeka oba okusomesebwa kwa kusomesebwani. So, you know, No. tatuwadde answer no yo. nedda nyagala Kyengeza mbadde njagala kulandinga answer yange. bakugamba nti kyasomesebwa Lindako mbajja kulandinga answer yange nga nsoose kuwa history. Yeah. Nekugamba omusajja okuva edda nga ye history waffe wa Africa akulaga mbuno omufirika akkiriza mu mukazi asobola okukola by'osobola nga bo okuva edda mu 4th century nga ne Catholic Church yajjayo decree ng'egamba abakazi tebalina myoyo, they are not fit to be humans. Nekuwa n'empasa yaabwe ng'okuwasa omukazi certificate of marriage mu kusooka yali eyitibwa certificate of ownership, nga okufuna omukazi oba ofunye slave wo. Kaŋŋambe toyinza kuŋŋamba muntu akakanya omukazi from day one ate ajja nsomese mbu omukazi we bamuhandolinga we tuba tumulaba mu society ng'ate ffe kye tubadde tukola. It's in our DNA. Ffe tukkiriza okubeera awamu n'omukazi okukolera awamu kuba kiri mu DNA yaffe, kiri kya butonde kuba iwe oyina amagezi ga Katonda bali bakukakanya bukakanya. Kati bajjayo be bakwerabiza gw'osuubire muno be babikuleetedde. You understand? osikakanya bakyala nze sikakanya bakyala Ngambye kyembadde ngeza program ya woman emancipation uliriza nze mbadde ngamba program ya kugambye. women emancipation Yes. yaleetebwa UN, United Nations, bani abagiliidinga neziwa government South Africa mbuzi Programu eyo gundi gwe yateekamu programu eyo sente ani Rockefeller be bateekamu sente eyo kuba Rockefeller yagamba nti abakyala tugenda kukola batya okuva mu maka nabo tuba taxing. They wanted to tax a woman, a man and a woman both. Then ne bagamba nti kakati tulina okuleeta program eza mwenkanunkano. Abakyala target yaabwe oli wakiwulira nga bakyogera looza kintu kirungi, naye target yaabwe yali yakwonoona maka, yakufula abakyala nga bwe bali sawa ya leero nti abakyala bangi bali single mothers. Program yaabwe yatuukira era asisankanya okugamba nti nze mbadde ngezaako mbadde ngezaako explaininga according to our natural upbringing ng'Abafirika, but to a white man's mind ate bo bakireetera mutima mubi gwa distraction. Ebya white man toyinza bigatamu ffe Bafirika. yes oli mutuufu. Ojjukira gundi Amini we yayogera n'agamba oyo omusajja era kivula n'ekintu kyengenda okwogerako actually wakyogeddeko eggulu ngekireeta leero. Amini yagamba nti lwaki abakyala tibabeera ba hotel managers kubanga hotel eringa amaka. Omuntu wakiwulira eyasoma omuntu eyasoma wakiwulira omuntu eyasoma wakiwulira agamba omusajja yagamba naye ate baneewo temulya setup ya hotel oba I traveled setting. Yagamba, I traveled in Nigeria. I saw the hotel business booming. When I tried to investigate, I saw all the hotels were managed by women. Why? Because a hotel is like home. But man, I like that It's guy. like a home. The way I like that guy, Yeah. just whenever I remember about him, I feel like crying. Teyasoma, Nagamba, businesses za hotels nezokwaniriza abagenyi. Naddala mu sector ya tourism zina ku controllingibwa abakazi kuba be and indeed it happened. nalonda first manager omukazi owa Nile Hotel. Omanyi lwaki abakazi nga abamu edda abakolanga ennyo
abakolanga nga bakola abakyala bavanga bakanga bakola omaye emirimu gye bakolanga abakyala basinga babeeranga ba secretaries lwaki abakyala balungi okubeera ba secretaries nti omukyala afokasinga nnyo ku details okusinga omusajja kakati baali edda basinzira ku ability z'omukyala azayina ne batumira n'omulimu obuso omusuuti omukyala n'alyoka akola ekyo kakati bano kye baakola baddira omukyala akompitinge n'omusajja ekyo oba ogenda kwonoona society kubanga kitegeeza nti ojja kugenda ku mulimu omusajja omukazi mutuufu ajja kugutwala nga mugenze for interview ng'omukyala waali awa abakyala mwebali abakyala mumanyi omulimu ogwo bangi bajja kugutwala mu abasajja babalekewo balina favor eyo nze kankulage mu wano bawalabu kye bakola naddala kati ng'ensi Saudi abakyala singa babeerawo akavuyo mu layini nga waliwo akavuyo nga abantu baagala kusasula abasajja bagamba tusooke tuleka abakyala basasule baveewo bagende tekatudde wabbali tujja kwesootinga eddako kwegamba nti bamanyi how weak women are bamanyi nti singa bo bakosa eryayi abakyala tebajja kola tebajja kufuna chance tebajja kufuna chance va ku kye-Uganda olaba nti bamulinya baasi wa taxi ne musooka mwekuba ekikono n'omukazi mwekuba ebikono n'omukazi wano seba omukyala bamugamba omukyala ayite wali eri omukyala muleka ayite wali bayingire basooke bagende omanyi lwaki do you know why they are just preserving bafuba nnyo okupreservinga energy y'abakyala for their sexual intercourse tebatuuke waka bagambe bwakoye naye in Africa we did it in the real heart ng'ekitonde kikazi tukirabanga Katonda. Yes, I'm telling you the truth. Buli privilege gy'olaba gye bawa omukazi bagimuwa ne sense ey'okupreservinga their machine, their sexual machine. Akaseera katuuke ng'akyalinawo amaanyi. Kyova olabanga wakati bamukiriza kukola mulimu gwonna. Anytime wajjira, they can use her, go back. Naye in Africa, we respect the women in the true sense of respecting. Osegera. Abakyala ffe tubalabanga bakatonda. Wama bakatonda musiibye mutya. Bannange gye tuli. Katonda kyekituufu. And it's not a blasphemy. It's not she. The creations that are closer to God. Beba abantu abo. Kyova olabanga next story ya Buganda. We are well versed with the story of Buganda. Though I'm not a Buganda. I grew up in Buganda. I was born in Buganda. The story of and you qualified to be a Buganda because you've been in Uganda for a long period of time. So don't blame yourself. For all my life. Yeah. The story of Uganda. Yeah. Wewa. Musajja wa Kabaka kati. Story ya Kintu n'Ennambi. Abasinga obungi batwalanga ne balaba ekifaananyi ekya Kintu kuba nina Sheke gwe nawulira ne ngamba I should educate this Sheke. Kati nze ntandikire awo mu kukkiririza ku muntu eyalyanga obusa. Ne ngamba listen at this. Ku respect gye muwa omanyi waliwo omuntu gwo respect nga n'omugamba okay ogira omulekerayo. Naye bali boogera ku energies, the feminine energy y'ekikazi n'ey'ekisajja nga bagezaako okulaga who comes from where. Buli omu ne energy ye ina concentratingira wa. Ne bakulaga mbu onsazeeko wali eri onsazeeko gena maaso first of all onsazeeko wali eri mbadde njagala mbadde wenjogeredde kyembadde njogera ku kyamini kyetwabadde twogerako eggulo nga kankigatteko wane kyogambye nti abantu abasinga nga yasoma alowooza nti wabanga alina ali decorated with gundi ezo zonna zalina ze certificates ze degrees ki zonna zalina aba alowooza nti
society abasinga okutegeera kyebulabo tukosa nnyo ekigambo nze nasoma kwegamba nti abantu abakulira around bonna nti baba tebategeera nti ekyo kibeerawo lwaki nkyogera bwentyo nkiteeka nnyo ku amini nkiteeka nnyo ku bantu bannamakolera abasajja abo bannamakolera abasookawo lessenga bamulwana ba Gordon wava muno abasajja abo tebasoma nnyo era kiri kyetwali twogerako ebulani okugamba abo bonna abasajja abo bonna ojja basanga tebasoma nnyo ng'ennaku zino tugamba nasoma okikuliriza nnyo nti omuntu nga teyasoma nnyo Katonda aba mu openingidde ensi nti obeere nga weerowooleza olaba ebintu abalabi batasobola kulaba olwosegeera gwoba olowooleza mu field yeeyo gye wasoma oba okitegeera nti bakwata obwongo bwo ne babushrinkinga mu area emu gy'oba olowoolezaamu era woba byonna woba reasoninga you reason in your own field oba okitegeera kyovula lawyer kugamba nze amwe lawyer nga kitegeeza nti tosobola mubiitinga because alaba nti ekyo kintu kyamaanyi nnyo kyabaalina oba okitegeera n'omusawo agamba amwe medical doctor o engineer engineer buli muwa akozesa profession okulaga nti mugezi oba okitegeera kati ate abo bwennyini abantu bw'ojja okusanga nga they are hired engineer ahiringibwa omusajja nga wava muno teyasoma amukolera oba okitegeera lawyer ono yamuwoleza emisango gya kampani ye ali ku musaala naye nga tawa credit ono omusajja ataasoma asobodde okubeera nga abeerako kyateekawo kyekyo kyenkugezako kugamba nti we baakwata ffe Abafirika sisitimu yaffe ne bamanya abite zaffe nebagamba ne batuggyeko culture kabatandika okutwonoona left right center bagenda ku culture ne bagamba kabadisorganizing culture yaffe kyenebazaako Katonda ekimu kye tukyasigaza mu Africa ekimu ekikyatuholdinze ate tukyalinako a little bit of culture ewaffe nga ogamba nti marriage ate at least n'oba ng'ogenze mu nsi z'ebweru abasajja oba bakyala abagenza okuba ebyeyo lese mu Europe oba mu US bakumawo Uganda kufuna baami oba bakyala lwaki tibatuuka eri ne balaba system ng'abantu beeri boononefu bazibu tebasobola ku making a good husband they cannot make good wives so ne bakumawo ewaffe bafuna abakyala oba abaami oba okitegeera kubanga balaba eri bali kati already system yaboonoona balowooleza mu birala nnyo oba okitegeera kati noweekanga ng'okomyewo era e Uganda oga kaze waffe nfuna omukyala anaraisinga abaana bantu kazireyo e Uganda afune omwami anaraisinga baana abeeno sijja basobola oba okitegeera fitness yes excuse me eyo nsonga nkyamu gy'osonzeeko abasajja abaddugavu badduka e Uganda kubanga we bawasa abeeri tadda na kintu amateeka gaffe valinga muti ate eri abakazi be babawasa none bwoba akuwasizza kakati ekintu kiri ekiti abantu namukasa wodo abantu ekibaddusa abasajja lwaki omanyi lwaki mu North America webale nnyo kyegamba omusajja ebweru si w'amaanyi anti kyegezaako okugamba nti omukazi olwo kye bayita child support ekintu kye bayita child support abasajja abasinga sente zo z'okola gy'okoma okufuna sente gye bakoma okusala gy'okoma okufuna sente gye bakoma okusala kaakati abasinga agamba wayi kanfuna omukyala e Uganda eno esetinga eno ebwerungi veemu ate baabakyala ne bw'omufunira e Uganda okujjako nga tomuleese wano naye bw'omuleeta wano okujjako nga tomuleese eri ati nga tomuleese yes kyengezaako ekitasoboka oba ojjamu gabana ne basajja banno ate tokolanga ensobi noleeta omukazi okuva e Uganda eno leka nkubuulire omukazi omuleeta ffenna bwe twali twakasooka okujja wano nga feel like lwaki ndeeta omusajja okuva e Uganda naye ku myaka gye mmaze wano ngenda kuddayo e Uganda nfumbirwe ndeeta omusajja wano nkaddiwe naye byonna mbirabye mbikoze sijja kulimba namukasa olaba kati nga gwe oyinza okuba kugamba wakulira mu maka nga bakubuulirira bulungi nga newe otuuka eyo tosobola kwekyanga kugendera ku sisitimu eyo esobola okwonoona amaka ago
oba okitegeera naye abakyala abasinga nina katono naye abakyala abasinga oluba ogenda kumaliriza mbadde nsaba sister yakwogera kamalize nakano yes abakyala abamu batuuka eyo ne bafuuka kyewaggula ne bagamba kangende ku sisitimu y'eki ebwe ne balema okugendera ku sisitimu gye bamukulizaamu eyo ewaka ebyo ne bigaana ne byonoona amaka gaabwe oba okitegeera kati n'abaami ne bagamba omanyi kanfune omukyala e Uganda muleke e Uganda ne memuleeta bweru kyembagezaako okutegeeza Rosella, the mic is yours, please. Yeah. Morning. Amanyi obudde wamwe bwa kumakya. Good morning. How are you? Good morning. Same time. Yeah, we can't hear you. Naye. Nasuze bulungi. Nasiye bulungi. Kuba ngenda kwebaka webaka. N'eddoboozi liri wansi nnyo. Yongerako ku kati. Oba oli mu mbejja. Genda mu maaso. Teba omumbe. Ate kati nze mbadde neddira fumbe siri mu mbejja. Yayogera. Siri mu mbejja. Neddira fumbe. Kakati nze kyembadde ndi mu kwogera kale just mbadde njagala kwongereza ku kyembadde muli mu kwogera ekya like receptionist abantu ababeera ku reception. Nze nkifindinga weird okusanga omusajja gwe nandibadde nsuubira okuba ng'akola omulimu gw'obuvunaanyizibwa nga receptionist. Kirabika so weird. Mba ndabira ddala ng'omusajja oyo naye tebindi. Volume yange ndaba eweddeyo netiwaka kati mumpulira bulungi. Blekanye kati. Yogera. Ddoboozi lyo lyoba oyongerako gwe kennyini yongera ku ddo. Oba oyogererako kundika earpiece. Nedda sina kyentaddemu. Mbadde ngamba just nze ng'omuntu bwe mba nga ngenze mu kifo kyonna nensangawo omusajja nga receptionist nga yakwelkaminga kakubeere kucekinga wano ino kucekinga ng'obusawo ensawo z'abakyala hotels ng'ezo nze kindabikira bulala nze kale omuntu oyo mba ndabira ddala nga oba ali he's not worth omulimu ndaba nga gumusizza nnyo eddaala kale olwokuba nti waba tewaliiwo kyakukola nga guyinza okuba nga gwe mulimu gwafunye nga bw'omanyi emirimu tegifunika naye omusajja yenna okubeeraawo nga yabagamba nsanyusa obbalaba you can pass here you can go there yakulagira washroom nabira ddala nga kale tekivaayo bulungi. Kyekibeera kibulozera kyekiba kiri buli omu tekimusanyusa but kyekiba kiriwo at that very moment. Kyekibeera kiro naye kati bwetuba nga totunuulidde kale singa nga bwe tubadde tugamba nti twogera ku bintu tugambe nga kale kyazingeezo okusetinga ogamba nti setingi ey'edda ekyusizza nnyo kati ne tudda mu the current situation tetugenda kubeatinga the current situation because it is the trend, it is what is moving. If it is what is giving you money, it is okay. Naye ng'omusajja waliwo lutuuka kale waliwo omuntu gw'olaba asobola okujja n'akubayasinga and the bias is not worth awo oyimiridde oba okitegeera kale omusajja yandibadde oba nga mu bifo mw'oyinza omulabiranga ssebo. Nze bwe ngamba ng'osaana otuukako n'ogamba abo gye baliko mbadde nsaba ku helping asobola kuyambira nze. Rosella kakuzeemu ekibuuzo. Rosella omusajja singa ofuna omusajja lese ng'olina abasajja babiri bonna bakwogereza omusajja omu n'akugamba nti njagala obeere otuule waka
nja kuwa buli kyonna ky'oyagala oba osobola n'okukolera ewaka. Ogwokubiri n'agamba k'osoogera n'onyonyo omulimu n'okola ogera n'aliwa. Of course mba nina okukola. Omu akugambye ngenda kukuwa buli kimu ky'oyagala. Kyadde There is nothing that is enough. Awo mba nina kugenda naŋŋambye nti ogenda kukola. Nedda kyengezaako okugamba Rosella kyengezaako okugamba you can work